nsonga ez'okuwambibwa okwa kano Dr. Kizza Besigye Kifeefe nga bamuwambira Kenya ngono y'omu ku bakulembeze b'ekibiina ky'FDC mu Kiwayi ekituula e Katonga zongedde okulanda nga kizuuliddwa nti abakulira ekitongole ekivunaanyizibwa kuyingiza n'okufulumya abantu mu Uganda baamwaza bulungi ne basanga nga talina mmundu ng'ate abakulu mu gavumenti ya Uganda bwe bagamba. Minister avunaanyizibwa ku nsonga ez'omunda mu Uganda Major General Severino Kayindo Tafiire ategezza radio Kyabasa nti yatadde ku nninga abavunaanyizibwa ku kitongole ekya immigration mu Uganda wano bamunnyonnyola engeri Dr. Kizza Besigye gye yayita ku kisaawe Entebbe ne bamutegeeza nti bo baamwaza bulungi nga talina mmundu yonna. Nari nabuuza Besigye yayitawa bagamba yayita ku airport Entebbe aba immigration kwa airport kuliko ebyuma bikebera embundu kwebiri mwamusanga n'embundu abanakenya Besigye yalandika ku Nairobi airport embundu mwagisa agisamu ya mwalimu embundu teyali mu katinzo jegereki mwamusanga n'embundu byabakenya bwe banakola ki sino kyemanyize nabuuza Besigye yayita ku airport bagamba yayita Entebbe mwamuyisa mu kyuma twamuyisamu yayina embundu teyalina nembuza bana Kenya Besigye yayigira Nairobi yayita mutuba yayitamu yayindi muntu yayina kati njogere kuti. Bw'atyo Major General Severino Kayindo Tafiire agambye nti abakulu kuba abavunaanyizibwa kwabo abayingira n'okufuluma Uganda n'abavunaanyizibwa ku bayingira n'okufuluma Kenya bunjuyi zombiriri yababuuza ne bakakasa nti Dr. Kizza Besigye bo tebamusanga yadde n'emmundu. Minister Kayindo Tafiire wabula asabye abakulembeze b'ekibiina ekya PFF bagoberera amateeka bwe babaagala okutambula bagende ku kitebe kya Kenya mu Uganda nga bennyamira olw'engeri Dr. Besigye gye yakwatiddwamu mu nsi ya Kenya ng'ate amateeka g'ensi yonna gamanyiddwa kye gagamba ku kukwatira abantu mu nsi endala. Kubanga teri eyanga yetonda bagenda kutambula bagenda kutambula bagana abatana akola ki abatana ngamba ndoza bakola ganye ne police ndoza baganye ne police bagenda kutambula ebyabo bagubirira amateeka obagala bagubirira amateeka bakola ganye ne police obagala kugenda bagende obagala kola ku peace demonstration kigana naye bagubirira amateeka ngamba bakola ganye ne police nanka isimba mtawana. Omu ku bannakibiina kya PPF kino Bulayimu Ssemujunganda wabula agambye nti enteekateeka zaabwe bakugenda nazo mu maaso. Twalangiridde tugenda kutambula nga tuva Katonga nga tugenda ku Kenyan High Commission. Otafiire tatambula asula waka so bwe ngenda ku Kenyan High Commission mpandikiro Otafiire yafuga Kenyan High Commission. Abakulembeze ba FDC tugenda ku Kenyan High Commission era tuli mukunga abakulembeze bajje tugende ku Kenyan High Commission batunnyonyole bwana ati basobodde tunyura nga twekalakasa ne tunakutuuka ate kweyolevu. Bo bannamateeka ab'enjawulo mu nsi eya Kenya wamu n'ebibiina ebirwanirira eddembe ery'obuntu n'enfuga ey'amateeka bamaze okutuuka ku nzikiriziganya ne bannamateeka ba kano Dr. Kizza Besigye bannayuganda okuddukira mu kkooti bawakanye ekya gavumenti ya Kenya okukkiriza amagye ga Uganda okuyingira e Kenya ne bawambayo abagenyi ababa bagenzeeyo. James Olengo omu ku bannamateeka abagundiivu ennyo Kenya ne Saalongo Haji Elias Lukwago munnamateeka omugundiivu mu Uganda be bagenda okukulemberamu bannaabwe bateeke gavumenti ya Kenya ku nninga nga baagala ebikolwa bino eby'okuwambira abantu mu Kenya ne baleetebwa wano mu Uganda biyimirizibwe bunnambiro kubanga ng'oggyeko okulinnyirira eddembe ly'obuntu era bimenya amateeka ga nsi yonna. Omulodi meya w'ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala Haji Saalongo Elias Lukwago ng'asinzira mu kibuga Nairobi ekya Kenya agambye nti enteekateeka zonna ziwedde baagala kkooti za Kenya zikole omulimu ku bikolwa byagambye nti bya jjoogo ebya Uganda okuva ng'eno newambira abantu e Kenya biyimirizibwe bunnambiro. Haji Saalongo Elias Lukwago agambye nti baagala n'okumanya obanga Kenya efuuse ekifo kya bulabe ddala eri abagenyi nakyo kitegeerekeke mu nsi yonna eby'okugendangayo nga toli munnansi wa Kenya bannansi b'ensi endala babiviireko ddala. Ekintu ky'okuwamba abantu baffe okuwamba abakulembeze ababa bazze Kenya kikomezebwa kubanga tuli mu bweraliikirivu nti Kenya tekyali safe eri ffenna ababa bali eno ate era nabo bennyini bali concerned nnyo ku nsonga eno bamalirivu okulaba nga tujjangangira wamu
so omulimu ogwo tusuubira kugenda kutambula bulungi n'okulaba nga tufuna obwenkanya kuba bamaliridde okulaba nti balwana okulaba nti Dr. Kizza Besigye ava mu nkomyo era n'ebisango by'abamujweteseeko tubirwanyisa naye ate ne gavumenti ya Kenya okulaba nga tugiteeka ku nninga ku byabaddewo byonna wamu n'ebyokugenda maaso okukwata abantu baffe wano. Ye ayogerera polisi ya kuno Lusooke Kituuma agamba nti bo babadde tebannafuna kusaba okwaba na PFF abagamba nti bagenda ku kitebe kya Kenya balage nti si bamativu n'ekya Kenya okukkirizanga Uganda okugenda Kenya n'ewambirayo abantu ne bakomyawo kuno. Lusooke Kituuma ategeezezza nti bano yadde balina enteekateeka ezo naye polisi ebaddeyo tennaba kuzimanyaako. Tebalina kye baatubuuliddeko naffe twabirabidde mu mawulire naye nga bwe mumanyi nti tetusemba approach eyo era tuba advisinga nti eyo approach ya procession si ennungi. Procession tetuwagira procession kyo kyekyo. Kano Dr. Warren Kizza Besigye Kifeefe bagenza okumuwambira e Kenya ne munne Ajobedi Kamulegeya nga wakayita akaseera ng'era amagye ga Uganda gawambidde bannakibiina ky'efuddisa 36 ku muliraano e Kenya bano bo babawambira mu bitundu eby'ekisumu ne babakunguza ne bakomyawo kuno ne babaggulirako kuno emisango egy'obutujju. Polisi mu kibuga Masaka ng'eri wamu n'abavunaanyizibwa ku kukuuma ebigezo ebya siniya ey'omukaaga ku ssomero lya Bwala Secondary mu kibuga Masaka baggalidde director w'essomero lino Saadi Sengendo wamu n'omukulu w'essomero nga ategerekeseeko lya Seremba nga kigambibwa nti bano beekobaanye ne bakkiriza omusomesa mu ssomero erimu okutuulira omuyizi ebigezo. Kitegeezeddwa nti omusomesa ono yayise mu ddirisa n'adduka oluvannyuma lw'okulaba nga omukulu owa UNEB azze n'abasirikale. Ensonda zitegeezezza nti omuyizi gw'abadde batuulidde ebigezo ebya siniya ey'omukaaga nti gwabadde batuulidde obugezo nti ye Rogers naye nga director w'essomero erya siniya mu kibuga Masaka eyakwatiddwa mu bubbi bw'ebigezo ebya siniya ey'omukaaga ebinaatera okukomekerezebwa oluvannyuma azirikidde mu kaduukulu ka poliisi n'addusibwa mu ddwaliro mu kibuga Masaka ng'ataawa. We bwazibidde olunaku lw'eggulo nga director Saadi Sengendo akyali mu ddwaliro gye yaddusiddwa so nga y'omukulu w'essomero yabadde akyali mu kaduukulu ka poliisi ku kitebe ekikulu mu kibuga Masaka. Omwogezi wa polisi mu bbendobendo lya Masaka SP Kasirye Twaha ategeeza CBS nti ensonga ezo yaziwuliddeko nti era yatumye basajja be bamuwa alipoota kyokka babadde tebannaba kugimuwa. Ye kansala w'abavubuka ku lukiiko lwa mmeeya agambibwa okuba nti gwe babadde batuulidde ebigezo tasobose kufunika olw'essimu ze obutabaako. Omwogezi w'ekitongole kya UNEB Jennifer Kalule Musamba agambye nti ayogedde ku nsonga zino ez'okutuulira omuyizi ebigezo. But whichever way, police are taking over the case, the police surgeon is handling, and the police said by now ambulance kyetagisa bibajje mutwalya mu ddwaliro e Mulago. So police eri kuhandolinga kubanga bwe nkugambye nti omukaso musango ng'ogwo case ng'eyo kasita egenda ku poliisi oba tekyali mu mikono gya UNEB naye nga poliisi bagere bahandolinga their surgeon omusawo waabwe yagenda okuba nga amujjanjaba tekiba kyetagisa omutwala e Mulago bajja kufuna ambulance ya poliisi emutwala e Mulago. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe ezawano. Omulangira Kayemba bwe yamanya amakulu g'ebigambo akalenzi bye kaafuuwa mu ndere n'agaana okusaabalira mu lyato lye baali bamuleetedde n'asaabalira mu lyato eddala n'awunguka n'atuuka e Buvuma n'alwana n'abavuma n'abawangula. Kayemba bw'amaliriza okuwangula abavuma n'abeera eyo ne mukyala we Nnakku ow'Effumbe nga Nnakku e Buvuma yagenda yali lubuto era bwe yatuuka okuzaala olubuto luno n'azaala omwana nga taliiko mikono n'amagulu abantu kwe kumuyita Kipumpuli. Nga tugenda mu gebweru sooka ojjukire bino.
Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 22 omwezi ogw'e11 ogwa Museenene omwaka ogw'2024. Bwe lwali bwe luti mu 1939 gy'emyaka 85 egyakayita kaali kaseera kazibu ddala e Buganda nga kwolwo omuliro gw'e Buganda gwazikira Kabaka Daudi Chwa II yakweka omukono ogwali gulamula Obuganda. Kabaka Daudi Chwa II mu lubiri lwe olw'essalaama gye yakisiza omukono mutabani we Omulangira Edward Frederick Walugembe Muteesa n'abikka akabugo n'atandika okulamula Obuganda era n'afuuka Kabaka Luwangula Mutebi Walugembe Muteesa II. Ssekabaka Daudi Chwa II enjole yaterekebwa mu masiro e Kasubi awaterekebwa kitaawe Ssekabaka Kirevu Ntende Kiwamirembe Basamulekkere Mwango II era awaterekebwa jjajjaawe Ssekabaka Saidi Kutta Kulimuki Mukaabya Walugembe Muteesa omubereberye. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Kajansi Progressive Secondary School eweeza Kajansi mailo 7 ku Lwentebe essimu noti 7 noti 6 emu 6 emu 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 6 nga bali wamu ne M-Chad Industries abakukolera M-Chad Black Tea amajani kawoomera ne M-Chad Muchuzi Mix akanzaali akazitoye enva bisange mu maduuka gonna essimu noti 75 noti 668 4 emu. Ekibiina ekitaba bannamateeka mu Kenya kivumiridde gavumenti eya President William Ruto obutabaako kyekola ng'ensi endala ewambira bannansi baayo ku muliraano e Kenya kyokka gavumenti ya Ruto n'efuukira ddala kyesirikidde muzigo mu ttimpa. Akulira ekibiina kya bannamateeka e Kenya Faith Odhiambo agambye nti kya buswavu nnyo gavumenti ya Uganda okukwatira Kano Dr. Kizza Besigye ku ttaka eritali lyayo e Kenya n'agamba kino kikolwa era ekiraga nti Kenya ne Uganda zongedde okufeeba mu bya demokrasiya. Faith Odhiambo agambye nti okuwamba abantu wamu n'okubatta bizeemu okutojjerera Kenya ekintu ekyeraliikiriza n'awanjagira ebitongole by'ensi yonna biyingire mu nsonga zino ez'ensi muliraanwa okugenda ku muliraano e Kenya n'etandika okuwambirayo abantu baayo nga yo bweyagala mu ngeri ya kukola byambyonoowo obusa byakola ewaabwe. Yo poliisi ya Kenya ng'ekulemberwamu omwogezi waayo Lesira Onyango yeegaanyi okuba nti yabadde mu by'okuwambira Dr. Besigye Kenya era egambye nti yo tebagiwaayiriza terina kyonna kyebimanyiiko yadde akatono bwe kati ababyogera baagala kugiriisango. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Famma gakutuusibwako Supertech akuuma akayamba mmotoka yo okukendeeza ku nnywa y'amafuta ebitundu 12 ku 100 saako okukuuma yingini yayo nga nnamu n'obutafuuwa kikka okumanya ebisingawo okuba ku 0751 460 nga bali wamu ne Kyaddondo Technical Institute e Busaabala abakuwa obukugu mu bya engineering technology ne business ku ddala lya certificate ne diploma n'obeera wa njawulo mu katale k'ebyemirimu. Mu mawulire ag'ebyobulamu abakugu bakizudde nti ebbula ly'ebirungo ebya calcium ne magnesium mu mubiri gw'omuntu nti lyandiviirako obwongo bw'omuntu obutatoola bulungi mu ngeri esaanidde omuntu bulijjo obwongo bwe ne bubanga bwebafu ng'obuzuukusa bwe bubongoota. Abayivu abasookera mu kusamba omupiira ogw'ebyayinga ne ggoolo ziba bulooka erudda n'erudda okunoonyereza kuno bakoledde ku Pacific Neuroscience Institute e California mu America ne bakolera okugezesa kwabwe ku bantu 1,220 abasajja n'abakazi. Bakagezi munnyo bagamba nti ebirungo ebya calcium awamu ne magnesium ebiri mu byokulya ebirondobemu tibyebizuukusa obwongo ne bubanga bukyamufu nga alina calcium omungi mu musaayi bw'aba muyizi banne tabalabya ku njuba bebo bowulira nti mu by'ekyomusanvu yafunye buna. Abadde wakati mu kintu mu kunoonyereza kuno omugezi ddala Dr. Catherine Gevachio abazadde abawadde gabusa abaana baabwe bettanira okubawa emmere erimu calcium awamu ne magnesium babataase babuwe okusibanga ekkira mu kibiina. Mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa bannayuganda. Wazzeewo okusika omugwa mu kibiina kya Justice Forum Jema oluvannyuma lw'abamu ku bawagizi b'ekibiina kino okutabukira omukulembeze waabwe era omubaka wa Paalamenti ow'ekibuga Bugiri Asumaani bassaalirwa olw'ekibiina engeri gye kiddukanyizibwamu naddala okugaana okutegeka okulonda okw'obukulembeze bw'ekibiina kino ye ne banne ne basalawo okweremeza mu buyinza. Abawagizi ba Jema nga bakulembeddwamu eyali ayogerera ekibiina kino kyokka abakulu ne bamunaabira mu maaso nga ye Abdul Nuuru Ssentongo Kyamundu banenya
Asumani basalirwa olw'enkolagana gy'alina ne Speaker wa Parliament Nnalongo Anet Anita Amongo ate nga y'omu ku bantu abakolera President Yoweri Museveni ng'ate ekibiina gwe kigezaako okujja mu buyinza. Sentonga Budunulu Kyamundu anenya Asumani basalirwa okudibaga ekibiina kyabwe ekya Jema olw'ebigendererwa bye ng'omuntu. Tulina ebibuuzo bye tuzze tubuuza kuba tetukyakakasa nti Jema ebigendererwa by'okununula eggwanga lino ekyabiri. Tuzze tufuna favors okuva ewa Mwami Museveni nga mu kalulu ka Iyala. Mwami Museveni yavaayo n'agamba nti balonde Jema, DP owa UPC n'ababa ab'NRM. Era bannaffe tubabuuza enkya n'eggulu Museveni mwoyo mutukuvu yamukkako oba waliwo yagendayo. Ekyo tetukiwulirangako. Ekyokusatu owekitiibwa basaaliwa enkolagana ne Speaker wa Parliament Anita Amongo naye tugirinako ebibuuzo tiyamutuusa n'okusitula famire ye bagende bamuwe edduwa. Ekigendererwa kya Jema kulaba nga tufuna enfuga ennungi, kulaba nga eggwanga lino tulijja mu mikono gya Mwami Museveni ne ba agenti be. Kaakati bw'ositula famire ogitwale ewa Anita Amongo emuwe edduwa. Omuwadduwa ya Mungu kumulemeza mu buyinza oba omuwadduwa Mungu kumujjamu. Twebuuza odiriale Yesu agenda atya awe sitaani edduwa. Okusabira omuntu nakyo kimenya mateeka okuteeka dduwa. Kaakati edduwa ogitegekera ani? Omulimu gwaffe ng'ekibiina ky'obufuzi kulwana kulaba ng'eggwanga libaamu obwenkanya, ng'eggwanga liva mu mikono gya Mwami Museveni n'abantu be batufuze bubi. Kakati nga tukyalwana okubajja mu ate atukulembera ng'ogenda obawe edduwa tuba tetuvuga nga tudda mu direction emu. Nkakasa omuzimu gwa Kyanjo oba ne mayiti ye gyeri mu Kabuli yeekyusa bwewulira ebifaanana ebyo nga bigenda mu maaso mu Jema. Zimayi basaaliwa asalewo wajja belonginga wa Jema oba wa NRM. Bawakanya gavumenti ya Mwami Museveni oba bagiryamu. Mwami Museveni atandika enkola embi ey'okuddira abakulembeze abamuwaze bamuwakanya ebbanga lyonna okubawa ensimbi n'ebyassava naye ne basigala nga bali mu bifo bye balimu eby'opposition. Wabula mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde omubaka Asumani basalirwa nga ayanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Alex Nsubuga Katabalwa ku ebyo ebimwogerwako abawagizi b'ekibiina kye nti talina njawulo na Nobert Mao eyakwata ekibiina kya DP n'akitwala mu bufumbo mu NRM. Omuliro gwa gweyongedde mu kibiina abamemba b'ekibiina bagamba nti olemedde ku buyinza. Ntya mwagana okutuuza delegates conference. Delegates conference nze ngitegeka gwe bali kukyusaako ddi nga ate tebakulonda. Nayagala dde okgenda era ninze bateeketeeke ngende. Bamemba honorable bagambye nti ekibiina wakitwala mu NRM byokola byonna ekibiina kyavadda ku mulamwa. Ate ekibiina nze nanyini kyo Jema eyo kibiina kya njawulo nnyo. Decisions ezisembayo mu Jema tezikolebwa pulezidenti wa kibiina. Kyamunda akitegeera. Yagambye ebyo. So mubuuze omulimu gwa board guli ki? Board of Trustees. Nti bakulaba okukutana Speaker gw'omusabira edduwa. So kakati memba wa Parliament okulabibwako ne Speaker kiba kive. Nti gw'omusabira edduwa nga ye agent wa government Jemuranis. Speaker member wa Muslim Parliamentary Caucus. Nze chairperson. Nate Speaker kyoteeka okumanya kirayanti wange. Ate bamemba beewuunya kati olw'emirimu gy'ekibiina ogikola ddi nga ate mwagala kuleeta mu nkyukakyuka. Kati kyogamba obwaloya mbuveeko riyale aba ategeera byayogera. Mbu wabagoba bonna kubanga baagala okubeesimbako. Ate nze atagenda kuddamu kwesimbawo ani ngoba ntya omuntu. Mbu ekibiina okitambuliza mu nkwawa zo. Kale Kyamundu bw'agambye aleete okwemulugunya mu structures z'ekibiina ate agenda ku CBS. Anti wabagobera ebweru. Olowooza nze sirina binyiga naye ompulirako ku rediyo zammwe. Kati nze mubaka wa Jema nzekka aliwo. Kati yagala kulembera kibiina ng'okuba mubaka wa Jema yekka aliwo. Anti balaba byokola tibivudde ku mulamwa gw'ekibiina. Oguliwa okukuta n'abanyigiriza abantu. Ngani
kakati kyogamba obwaloya tubuveemu mb'omuteekera dduwa ne famire yonna kati contradiction yawe evaawa eyo famire ya busiraamu kati atandise kulwanyisa busiraamu oyo manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyo akutusibako nana habo mouthwash ly'eddagala ettuufu yennagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu senyesa nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Kimenya mateeka omuntu yenna okutunda ekintu emirundi ebiri nga munnamateeka Azizi Lutaaya bwannyonnyola. Kimenya mateeka okusinziira ku tteeka erifuga endagaano erya Contracts Act. Omuntu yenna okutunda ekintu emirundi ebiri nga okiguza abantu banjawulo. Okugeza yinza okuba atunda ettaka lyo oba essimu yo oba emmotoka yo. Naye ate ekiseera ne kituuka n'ogiguza omuntu omulala nga temukkirizganyiza n'oli gwasooka okuguza. Kimenya mateeka era singa kakujjutuka kooti n'ekizuula nti mu ndagaano eyo gye mwakola ekintu wakiguza omuntu ate n'omala n'okiguza omulala ng'ate era mu ndagaano eyo temwateekamu kawaayiro oba nzikiriziganya egamba nti singa obeera olemereddwa okunsasula ssente zange osobola okutunda ekintu ekyo n'okiguza omuntu omulala. Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga asaasidde abengi y'omugenzi Samuel Balagadde Ssekadde eyaliko omulabizi w'ennamirembe yava mu bulamu bw'ensi eno gye buvuddeko era n'amwogerako ng'eyali omuweereza omusukkulumu eri ekkanisa. Bw'abadde akyaddeko mu maka ge Entebbe Bugonga okukubagiza n'okusaasira nnamwandu Allen Nakabiito Ssekadde, Katikkiro agambye nti omugenzi Samuel Balagadde Ssekadde yaleka omukululo gw'amaanyi mu ddiini y'Obukristaayo era nti yali wankizo ddala mu nkulaakulana y'eddiini n'okukuuma obuwangwa n'ennono. Nze ne Honorable Sseggona ne Honorable Betty Nambooze mu kusabayo Bishop kwe yategeka naye Bishop Kisekka yayigiriza ku lunaku olwo nebyayogera sobola kubyerabira. Naku ezo nagenda ne mulabako eruweere eyo musajja wattu yagenya naye yasanyuka nnyo bwe yalaba nga nzize n'afuna n'ekundasi. Tubasaasidde nnyo naye ekikubagizo weekiri omanyi omuntu bw'afa nga bye bamwogerako babiyiiya ndowooza oyo yasinga okukosa baabalese ku nsi. Naye olidde Canon ng'agamba nti abadde omuyise encyclopedia egamba oyinza okugamba nti abadde enkuluze ey'amagezi. Nkuluze kyekifo Abaganda we bakuŋŋaanyiza ebintu ebingi. Ssaabadinkoni w'Entebbe Venerable Canon John Gita Kavuma ku lw'omulabirizi w'ennamirembe Kitaffe mu Katonda Moses Banja yeebazizza obwakabaka olw'obuwagizi eri ekkanisa ya Uganda n'omukwano eri amaka g'omugenzi n'enjuye. Namwandu Allen Nakabiito Ssekadde mu bubaka bwe yeebazizza obwakabaka bwa Buganda olw'obuwagizi obusukkulumu eri enju eno n'asaba abantu ba Katonda bongere okusabira omugenzi. Poliisi mu Kampala n'emiriraano etandise omuyiggo ogw'abatemu abakkakkanye ku bantu babiri ne babasindirira ebyasi ebyattiddewo omu mu bitundu by'Entinda mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Akawungeezi k'eggula abazigu baalumbye mobile money ne battirawo Albert Kuuku Tugume ng'ono yabadde nannyini mobile money eyo ng'era mwannyina wa omumyuka wa Lord Mayor wa Kampala Doreen Nyanjula. Sekamu wa poliisi ya kuno Olusoke Kituuma agambye nti poliisi n'okutuusa kati ekyekennenya ekifo wabadde obulumbaganyi buno okuzuula abatemu bye baakozesezza n'ekika ky'emmundu kye baabadde nakyo basobole okubakwata. Yeah, it was an unfortunate incident. Era nga kyetulyogezaako nnyo okukola okulaba nti tugezaako okukwata wano nawali tulabe oba tusobola okuteeka evidence wamu okulaba engeri gye tutracingamu
abalaba nga bwe tutera okukola ofusika tetuyinza kubawa any information at the moment kasooke tukole tulabe wabwe tuna breaking era through. Omumyuka wa Lord Mayor wa Kampala Doreen Nyanjula agambye nti ku mulundi guno baagala poliisi ya kuno ezuula abatemu bave mu byatunoonyereza. Bana bamukubya amasasi bana ali mulago bamuddusize mulago namugamba naye ate wa mobile money yaliwa nangamba oyo ye bamuse. So that is when it occurred to me muganda wange babadde yabadde afudde no information gye bampadde elisooka teyabadde ntuufu. So twategeezeddwa mbu wabadde omusajja awo ng'atudde wabweru my brother wabadde akolera mobile money ne agent banking. Omusajja oyo amazeeko akabanga nga kanjuko. So my brother abadde agalawo edduuka ono omusajja abadde awo wabweru n'amugwa mu bulago ng'ayagala mujja mu ensawo. So ono bana gwe boogerako owa boda Barnabas najja n'agezaako okutaasa muganda wange era ne bamukuba amasasi abiri. Kati muganda wange mweyo process ye n'adduka. Kati bano ne badlaba muganda wange yabadde adduka ate nga yabadde ine ensawo nga mulimu ssente mulimu n'amasimu mulimu ne machines za agent banking bana ababbi ne bamugoberera ne bamukuba amasasi 3. Yagezezaako okuyingirako awo ku nyumba naye nanyini nyumba yagisibye naye abadde agezaako okwetaasa of course nga awulira amasasi mangi. So finally eryokusatu nerimutta kubanga era ekubo lyabadde atutte abadde tasobola nakubuuka nga talina n'amaanyi. Nagwa muganda wange